Gyako Akawuuwo. Abatuuze bano okuva ku kyalo Kirwanyi mu ggombolola y'e Butologo mu disitulikiti y'e Mubende bebeekumyemu ogutaka ne balumba amaka g'omugagga ne batekera ennyumba zonna omuliro nga bamulanga kubagobaganya ku ttaka. Bano bookeza amayumba agasoba mu 20 omubadde mubeera abantu b'omugagga ono ebintu ebibeerako ne bitokomoka era nga tusanze poliisi okuva emityana yeekuuma abantu bano nga yebawerekera buli wamu nga bano babadde batya okubatuusaako obulabe oluvannyuma lw'okwokya ebintu byabwe. Abantu b'omugagga ono batutegeezezza nti ekibinja ky'abantu abasoba mu 200 babalumbye n'emiggo amafumu awamu n'ebiso ne batandika okubakuba wamu n'okunyagulula ebintu byabwe eby'omu nju nga nabo badduse buddusi okwetegula ekibabu. Ne batwetooloola abantu nga 200+ n'emiggo n'ebiso n'amafumu embazzi ne batandika okukuba. Tetwategedde kiki lwaki bakuba. Abamu ku bano be tusanze mu kalwaliro e Madudu batutegeezezza nti tebamanyi bantu baabwe balala gye bali oluvannyuma lw'okubakuba ne bawunga bagenze okudda engulu nga bali mu ddwaliro. Batukubye ne batuweka ku poyinti ey'okufa ne batambula ne bagenda ne bagaaka bagende bookyewalala. Bawonya okuttibwa balumya nga lutabaalo olw'okulaba abantu bano n'obubiriiti awamu n'amafuta era mu kaseera katono batandise okukoleeza ennyumba zaabwe ebintu byonna ne bitokomoka. Abasajja mu butuufu bo bayitirivu nga tulina kyakukola era tulina kyayinza kwogera. Baakotta ebibiriiti n'amafuta ge badde balina ne batandika okumamirira ku nju. Bano bagamba nti ensonga z'ettaka lino zikyali mu kakiiko k'eby'ettaka wabula bannabyabufuzi bawuddiisa abantu okudda ku ttaka lino ekintu eky'obulabe ddala. Tukabadde Katonda waffe yekka kyatutaasizza era y'ensonga lwaki okulaba Poliisi tenabako muntu yenna gwekwata ku nsonga eno era n'abatutegeeza era n'abatuuze abakoze kino baganya okwogera mu kamera zaffe wabula nga batutegeezezza ng'omugagga ono bw'abadde yaleese abakozi abapya abadde babatulugunya. Era nze okubayita mu simagezi gajja ku avaika y'abantaasizza. Era singa sadduse nze nabadde mpwedde nkuwulira amazima. Ndi David Sebugwawo ku lwa ABS Television.